Who are these enemies? Waliwo abasajja babiri be nandyagadde ogezaako kusaanyawo naye ate nyina okwate kubo genda mu Nigeria. Phase of my plan. Kati basikoolaazi bo njagala bannyambe kalimu kano akatono akasigadde emabega. N'akwate kubo bw'atyo yeeyongere mu Nigeria. Baabali. Amugambe nti abaana bo ba students bo basikoolaazi bo njagala bannyambe kalimu ako kendesa emabega. Sisobodde kukamaliriza olw'obudde. Kayino olaba ke bamugamba okumaliriza. Kuliko Derek Jennings akolera MI5 director wa counterterrorism branch ya MI5 pozi gogaseko ne Max Connery special agent ali mu charge era kati gwe batadde kabinja ka NSC akali wakapya Marine Karen ke yamutaddeko. Bifaananyi byatandika kugezaako kuyitingana bo balina okuttibwa abo ababiri Max Connery ngogaseko ne Derek Jennings. Twada mu New York City, Midtown. In Havana. Go on. Kweka segereti. Said it was urgent. Couldn't talk on the phone. Ongambe kino kiri urgent gatesobola kwogera ku simu kati kicho inawo. Kano ka informati kakunganya bukakafu. Into Los Angeles across. Unagamba tiyakesezaako okwekanya nga kigambibwa. Mexico. Abasajja bagenda kuyita Mexico kubanga aba Mexico bafanagana n'Abawarabu. Baagala emali bagiseeyo Mexico then baliko bagirete mu Los Angeles. They plan to use it in department stores. Baagala gezaako gikozesa mu department stores. Njagala sente zange. I'm not in the mood to play. Tulina kye wampadde ate siri mu mudu yakuzanya mizanyo mbulira fuulu. Kids and women coming up your ass. Don't come crying to me about it. Kasaba batta temuddamu ne munkaabirira. Play games with me. Do not play games. Lekera uzanya emizanyo nange owulidde. My friends, I lost friends. Nina mikwano gyange abafiira mu World Trade Center. Yakakuba right. Kamumanyira nnyini akasaba information kasaba sente. Kyokka ate kamujerega. Hey, that's my little man. Oli otya gwe? T-Rex. Yeah. Eno department y'aba JTF. Kwegamba Joint Terrorism Task Force. Well, it looks like you a little bit. Kano kakufaananye gwe. It's just a word, you know. Anti kigambo kyakozesa kono kigambo ki? Daddy. Ekyokuyita taata. Dad, father. Taata nga bw'omanyi. I saw the way you reacted when he... Kwegamba ogezere weesikambu akuyise daddy. Ono yali mukazi wa mukwano gwe pozi kugasseko n'akato kali. Tim's dead. Jim mufu. Yasigaza mukazi wa mukwano gwe. I love Eddie. Agamba nti ka Eddie nkaagala akataako. If Tim hadn't died, we wouldn't be together, would we? Singa bba wange teyafa tetwandibadde ffenna. I would have never betrayed Tim. Amazima gandi sobola gezaako kulyamu ttiimu lukwe. I wanted to. Newankubadde nali obangezaako kyagala nga nkumatira mu biseera ebikadde. Naye singa yali akyaliwo sandi muliddemu lukwe kwagala. We had a fight. Ekiro kye yafa nti okimanyi twali tuyombyemukko naye. Twasooka ne tuyomba. Loving you more than he loved me. Kwegamba ekyali kisinze okunyiiza kubanga yakwagala nnyo n'okusinga okwagala nze. I was angry and I was jealous. Nali munyiivu nga ndiko obujja. Tim loved you. Tiimu yali akwagala. Not of you. Si kusinga gwe. Him. I was jealous of the time that he got to spend with you. Kagamba ekyasinga ngu kakwasa obujja. Kwegamba obudde obusinga bwonna yabumalanga ne loodi ono. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. Ekyo tekisobola kukyuka. Forever. Era nga nkakasa tugendanga kubeera ffena bbanga lyonna. Is that enough? Ekyo kimala. Max, your hand. Makisi omukono gwo. Been a rough day. Funye olunaku oluzibu yasekudde omuntu right. Kakanye otwadde eruda. Haynes Point, Washington DC. Kano kanakya akasemya kalina gwe kaza okusisikana. You wouldn't have had anything to do with it, would you? How do you mean? Ono ayitibwa John J. Aldrich. Yali secretary advisor, national secretary advisor. Lots of things. Bureaucracies are like aircraft carriers, man. Yamugamba nti ebintu bya bureaucracy. Powerful. Kwegamba biri awo bwe bityo. The director knows this. I don't know. Was it like this when you were running state? Byali bwe biti ng'okyalwaninga state. Bureaucratic waters have always been treacherous. Amazzi ga bureaucracy gabadde gatambulira mu mpopogoma nnyingi.
kwegamba entalo okubeerawo mu inter agencies tezigwawo. FBI okunenengana ne NSA, kwegamba CIA okubeera nga enenengana ne NSC, bintu ng'ebyo bibaddewo okumala ebbanga gwanvu. I had my eye on you at West Point. Why? Nate yange ogeza kukutambulizako amaaso ku West Point. Kono lwaki? From West Texas. Kwegamba ova mu West Texas ne road gyava. Character was fate. Now I learn it's a matter. Nali ndowooza empisa yange okubanga ekwatagana neyo yali fate, nga simanyi nti ebeesinga ku geographical site. Kwegamba gye basibuka mize gyabwe gye kisibuka gyonna. Is tempered by conscience. Agamba nti wabawo akaseera kwegamba obukumikiza bubanga bukwatiddwako entegeera n'otuuka ekiranga obuvunaanyizibwa bulabikanga bw'oyagala okusuula olw'okutya. It'd be nice if happiness figured into that equation. Yakasaba kagezeko okubeera akanywevu. Thing about happiness, it's always a byproduct, never the end result. Bw'oba olowooza ku kikolagana n'essanyu biseera ebisinga ebeera by product. Tatwaddewo ono ono yabagamba tugezezaako okwekanya sente bashara ze baamuweereza nga zayita mu waya transfer, wabula zaafa ku ACCB. Kyokka ate baaganya ogezaako tugamba Swiss Securities Bank. ogamba Swiss Securities Bank. My cousin's the director of investment. Nyina kazini wange director wa investment banking eyo. Make a discreet inquiry. Osobola ogezaako musikana ne mbako kye mubuuza. Haven't you responded to the subway threats? Mwagezezaako okurespondinga ku subway threats ye muli. Ono agamba nti nagezezaako okugamba abakwasaganya ebyentambula ewaffe babeere kufula alert. Naye ate aba MI6 kino tebakitute nga kikulu. I have to agree with MI6. Nze nyina okukkiriziganya ne MI6. Directed at Muslim Jewish leaders. Bano abaasumuludde Sarini babadde baagala kutta abasiraamu ng'ogasseko n'abajushi. Kalwaki baba bakyusa ezita yaabwe ne baagala okubeesingako abo batambulira ku railways. Hell is MI6 thinking then, Derek? Kati aba MI6 bo bagenda kukola ki? Ask Emily Tuthill. Wandibuuziza Emily Tuthill wabula sinze. London and do just that face to face. Kale ngina akwate kubo nzije musisinkane mu London face to face twogere. Kati oli amugambye akwate kubo agende mu Zurich. Baagala kutracinga sente zaweezebwa Bishara. Bakigambye zayita ku akawunti. Ono ayitibwa Akiru. Wekuulira akonkona. Akiru. Wayi enzijja. Nagambye tuli kagulidi kuno kwanjula kwa sinema. Why you work? Lwaki tuli ku mulimu? Overslept. Anti nabase nnyo. Officers told you about the importance of punctuality with your job, Akil. Yeah. Okimanyi nti ekyakuteeseza okuva mu kkomera olina ogezaako okubeera ng'oli punctuate ku kikolagana n'omulimu gwo. Olina okuba ng'okola bu kaseera saagala ogezeeko okufembeya. I'll drop you. Roodi afa katooke. And if you stop giving Nina okutwala ku mulimu gy'atugende. your breakfast roll along the way. Ne bayitawo. Twadde bali ku kitongole kya MI6. Yet we sent him in. Yeah, I know this is difficult. Kale singa tetwamusindiseeyo kono nkimanyi kizibu gy'oli. And I don't care to hear another lecture about maintaining professional. Saagala odde mugezaako mbulira lekicya ku kikolagana ne professional emotion zange. Wouldn't ask him to risk his life if it wasn't important. He knew. Agamba nti wandi musabye geza kulisikinga bulamu bwe singa yabadde tamanyi kyamugaso naye yabadde amanyi kikyagoba. Family. Boogera ku Menon Kesrov. Receive some money, real money. Nandiyagala osindikira famire ye ku sente eziwera ko nekyo kigenda kutegekebwa. This assassination indicates the cell has transparent. Wabula obutemu buno Close. kiba kigezaako okulaga Believe. Yeah. nti ensonga ya Salini ekulidde ddala. Kwegamba okutta Menon Kasirov kiraga nti obutemu bwo bukyagenda maaso era nga sero ziri active. Now that the sarin threat is extended to New York, expect the American. Kale ensonga zino ez'aba Salini engeri gye zitambudde paka mu New York njagala osubire barayizoni okuva mu America okujja okutunula mu nsonga eno. You will be a team player. Njagala obeere team player ku tiimu yaabwe. Emily, Despite your impeccable record, ng'ofudde ku likodiyo you'll be well rid of yourself. bantu bangi nnyo abagamba nti newoba ogobeddwa tusobola okwekwasaganyiza emirimu gyaffe mu MI6. Kati njagala ogezeeko okukolagana obulungi saagala olete bya kisiru. Ono tayagala kukolagana n'Abamerika. So, brother, ready to go in the morning? Oli mweteefu okugenda ku makya go Uganda. This is no play camp kill. Fedayeen who fought in Afghanistan and Chechnya. We need English-speaking brothers. Nakadiru kamuyitiramu. Balina olugendo lwe bagenda okukeerako okugendako ku makya. Are we on earth if not to fight for domination and Mu butuufu ddala lwaki tuli ku nsi bwe tuba tetulina kugezaako okulwanirira okuwambibwa abazungu nga tuyita mu jihaadi. disbelief plot against you, to wound you or to kill you? They plot, but God also plots. Agamba nti abazungu baplotinga oba batega obutego obw'okutta abasiraamu. Naye njagala okimanyi nti Katonda yakyasiza okutega obutego. Nakamaama obwedda kamukenga yakeetika paka bweru. Twadde eruda
kakainekera waliwo ku makya wiruka safe house mwe baba bakuŋŋaanyiriza bonna kwekwateko ne batandika okubajjayo bano bonna bagenda ku mission ya rudi ayitibwa Muhammad aka Muhammad Yusuf Nasarian batandika okugezaako bapakira mu kimotoka babongereyo atuwadde eruda. Hey. Are you deliberately trying to screw me up? Oyagala kunyononera For agency security? And how are you? nogezaako zalawo abantu abali ku security ya agency My latest encounter with the goon squad. ono kano kasisita ke Screw themselves again. They've just got baze ne baagala nti simanyi ngezeeko beekakasa mu tetulina buzibu It's gonna come down on you too. kasita ogezaako gaana okolagana ne gavumenti bijja kufuukira ebizibu nze kubuulira No, you don't get it, Raza. naye gwe tokifuna raz He doesn't trust our people. This country doesn't trust you. bano abantu tebesiga bantu baffe kika ky'abantu baffe wadde okwesiga gwe What do you think the CIA is up to when they kulowooza siyayi ekikyebegenda maaso n'okukola Do I smoke pot? Yes. bambuziza onywa enjaga ne mbagamba ye No. muganda waginywa nti nedda Radical? Yes. Is he? ebintu by'obufuzi tobyagala nti nedda What about your sexual preference? ne bambuuza ate muganda wo What about him? ye ebyobufuzi abyagala ne mbagamba nedda Fine. ne bambuuza ku byobukaba byange ne mbagamba bibakwatako Your Islam's an anachronism. Not this again. You know what? You are just as bigoted as. naye okimanyi nti kati oli wambwa nnyo naawe You and your almighty career. bino gwe byogoba eby'omulimu gwe bye bireese obuzibu If you rant like a radical, kasita ogezaako okweyisa mu ngeri enkyamu like one, bajja kuyisa bwe batyo then you'll have no privacy at ajja kuba tukyalina ka privacy wadde n'akatono kkiriza ki kye baba bagambye buli omu kati bamutambulizaako amaaso kasita obanga oli muisiraamu twadda ku MI6 It's not preparing for a terrorist attack against your subways. kyogamba baterasite bagenda gezaako planning aterasite attack eri subways zammwe gw'otuukira ku nsonga We're a small country with limited resources, Mr. omanyi ensi yaffe enfunda Manpower to erina ebikosebwa bitono nnyo tetulina manipawo eyinza kavalinga buli kimu kyonna kye tutambulizaako amaaso n'okusuubiriza Initiated. Derek Jennings is 5. The sarin attack happened here in London, but it killed people from 4 different countries, which yamugamba nti Jennings and I promise ye wa 5 oba wa MI5 in the UK nze ndi wa MI6 we develop information to the contrary. The sarin attack begins and ends with Bashara. ffe kye tumanyi kiri kimu kyokka tusooka geza ku developinga intelligence era nga twageza okyekkanyanga chemical ya sarini Well, I can tell etandikira ku bishara era ekomekera na bishara is in Switzerland tracking the money trail that Derek Jennings unearthed. nze nasindisa omusajja wange agezeeko okugoberera ssente za bishara ze baamuweereza ku banka This can be difficult. Well, this kijja kubeera kizibu otrackinga ssente ze okuva mu security banks I see. ono kazini we And is that all you have? kyekyokka kyolinawo ku information gyoleese ono azaala w'abamerika tabaagala Emirates Hill I came here because we need to form a partnership. nzize wano njaga tugezeeko tekawo omukago I ask for your support. neetaaga sapooti yammwe Atlantic cooperation. oyagala tukolagane Alliance between equals. Exactly. You see, the trouble is, whenever we Brits enter, buli bwe tugezaako okuleeta ensonga ng'eno we invariably end up with abangereza a very large bag of poop. ffe tukomekkerera n'obusa mu abamerika mutufuliyako abagezi Agencies post-Iraq. Post agamba nti kimanyi enkolagana yaffe yali nzibu okuva ku iraka is cowboy koono okuva mu iraka nga tetunaba nagenda mu iraka weapons of mass destruction. So mwatusindikayo wamu tugamba musimanyi Saddam Hussein alina weapons of massive destruction find what wasn't there tugenda otulaba nga teri for not finding it. kyokka kati tutandisa ogezaako sasulirwa ekyo olw'obutasiika na massive weapons mu iraka Partnership I'm proposing is meant to prevent these kinds of problems. omukwano gwenteeka okugezaako okusanyawo buli kimu kyonna ekyo I'm to become a player on your team. kale nange nfuuke muzanyi katiimuko ye You know, this condescending attitude is very omanye eyo embeera yo ya kitumbaavu gy'oleese Experience and all the authority to lecture me, Mr. kirungi okubanga olina experience okutandika okupa lecture ku authorities zange We finished. tumaliriza You know, omanyi we share the same interests. ffenna tulina ebigoba bye bimu Whether you like it or not, we need kkiriza ffenna tuli mu kizibu kyekimu era kijja gy'oli newange gyekiri Why didn't you call? kano yakwateko bunajja mu zuriki How was your mother? How was... kano ke kayitibwa ka swiss security bank She's using azze kutrackinga ssente ze ezaweebwa bishara As I say. ku akawunti ye beauty of kwegamba zaava waani n'ebisigadde byonna Chanel number 5. Where are my manners? baludde okulabagana Coffee. leetera kakaawa Real Arab brew, not European camel piss. Cousin, have you ever seen a camel? wali olabye ku ŋŋamiya kazini From afar. girabira wala But naye this implies a lifestyle I'm not well suited for. kwegamba kino kinteeka mu bulamu bwe siri suited for ono ayitibwa Omar Masif So, director wa investment banking eno Actually, the purpose of my visit is you. ekinkyazize no kusiikana gwe
ne baleeta kakawa. You're aware of the recent sarin attack in London Omanyi ku Serenity Archives ezabaddewo mu Bungereza. branch. The accounts here were closed immediately after the attack. Aba MI5 branch bagezezaako okwekkaanya sente ezaweerezebwa bishara nga zajja ku akawunti ezimu ku ziri wano. Wabula ataaka bwe yatuuka mu Bungereza ate bank account ne baziggala. Work and account access is tightly controlled. Access ku account ezo ziri tightly closed. Wasn't of the greatest importance. Sandize wano senga tekibadde kya makulu. But you want, and I can't. Sisobola kikolera. It's a dangerous scam. Njagala omanye guno omuzannyo gwa tabbu gw'ozannya. Si muzannyo. A hard lesson, young cousin. Yamugamba kankuwa essomo ezzibu. Guno omuzannyo. This bank, this industry, this entire... Eno banka, eno industry n'ensi yonna. Ffenna tuli mu muzannyo. They are the scorekeepers. Ffe tuli ba scorekeepers. We only give out the score. Wabula scoreers. Those who play. Tuziwa abo abazannyo obulungi. Our history with this game. Ebyafaayo byaffe n'omuzannyo guno. It's your agency. Njagala omanye ebiva amabega ne agency gy'okolera gy'olowooza nti nsufu. You must respect my position. Kati njagala ogezeeko ku respectinga position yange gye nnina nga wano. But I really need that information. Neetaaga information eyo sijja kulimba kubanga ya makulu sijja genda nga sigifunye. For a night, you will not forget. Kankutwaleko ebweru. Ogezeeko okusiikana ekiro totajja kwerabira essanyu lojja ofuna. Ebyo kyagala. Musatu yakwate kuba okuyitawo. Oli amugambye ssebo guno gwe tuliko omuzannyo niwankubadde gwe tunaba kigezaako kyekkanyanga muzannyo. Bino byonna bye tulimu byonna bye tukola. Ffe tuli ba scorekeepers. Kwegamba tuli ogezaako okulabirira abo ababateebye betuwa abazannyo obulungi omuzannyo. Kenacha yakwate kuba jasikana ono. Yakitegedde ono akolera nakyalo oli Marine Jackson. Director wa Counterterrorism National Security Council. Thank you. Intriguing. Yabadde asindikiddwa ogenda okwekkaanya ku Oma. Yeno takamanyi. It's a question of money I'm quite able to pay. Tanywa segere tanywa mwenge. Are you serious? Okola kiddala. Nyambuza oli serious ku bibuuzo ky'obuuza. No, I'm sorry. I can't help myself. N'onsonyiwa sobola kigumiikiriza. Naddala omusajja nga abadde embega. Tekava kamugirayo kaadi. E is for Emily. E is standing for Emily. Raza Michaels. Bampita Raza Michaels. I think you already know that. Ndowooza already ekyobadde okimanyi. Kati twadde ewoono. Tuli mu Washington DC. Nazo Security Council gyetula. Those job I did on my source. Yasekudde ka informant ne kaweereza olugambo eri bakama baako. Coming. The Bureau wants me to replace you. Bureau engambye gwe nkukyuse nkuteekeko omulala. Dwaki. Assholes running around with sarin. Oyo katumbaavu. Bureaucratic day. Abasajja batambula ne Sharon ne badduka nayo. Piece of crap. Aba bureaucrat kati batandise kumpa kafankunaali. Yeah, well, wamumenye ennyindo. Ayina ennyindo ennene. Happen to watch my back. Ye kye kyatuseewo ku ogenda okundabirira singa amanyina kye nkoze. At home, Max. Ye kabigenda bitya. Things are hunky-dory, Marin. Birungi. How's things home with you? Ye wo bigenda bitya. A vendetta. You can't take this. Toyinza kutandika funa personal vendetta eri basajja bano. It's highly. Bino syagala obitwale kubeera personal. And your people bring to the table. I do, but you're wrong. Oli mukyamu ku kyoyogera. This is personal. Kino ekintu kyafuuka kya mbuntu. Personal. Era nkitwalanga kya mbuntu eri abasajja bano abayisiraamu. Kill me. Kill the people I love. Ne batanze bata abantu benjagala nga ntula butunuzi. Maybe it's just talk, but after what went down on 9/11, I give him the benefit of the doubt. Onagamba nti gwe muyinza okuba nga mukitwala mpola. Don't lose it again. Wabula okuva ku ekyo ekyatukawo ku 9/11. Times. Nze sikyabawabukisa. Did you have any luck with cousin Omar? Olina kye wafunye okuva eri kazini Omar? Omar? I had breakfast this morning with your boss, Marin Jackson, in London, she told me. Nasikanyeko boss white wa Marin Jackson mu Bungereza yambulidde kiki wabadde ogenza okukola. Actually, but... Nina sooka kwogeramu naye. Jim? Kansooka embeko kye ggamba. Doesn't have access to the information. Talina access ku information gye wabadde omusaba. Tell you. Oba si kiyabadde tayagala kukubuulira. So he may have to be leaned on. Kati olina gezaako kumbuulira. Restricted. Information eri restricted mu banka yaabwe. Omar wouldn't lie to me. Omar tasobola kunnimba. Oh. Yeah. It's not. But if he's been less than forthcoming, we should make sure you're better prepared for your next encounter. Mulina ogezaako okubalirira ki kye mugenda okuddamu okukola singa kino kiba kigaanye. Be easy being an American Muslim working for... Ndowooza tekibeera kyangu ogezaako okubeera ng'oli America ate ng'oli Muisiraamu ate ng'okolera gavumenti ya America. But I'm a better Muslim. Yamugamba si kyangu naye ate nze ndi Musiraamu wa njawulo era ndi America musufu. I have to think about who I am. Nina okulowooza ku ki kye ndi.
mpozi n'engezi y'okukkiriza. People take those things for granted. Abantu ebiseera ebisinga ebyo babiragajjalira. Kati gwe kiki okkiriza? Picture? Kwegamba ekifaananyi ekiro ekyo yagala nti ye. Kankubuulire. I believe zenzikiriza nti battle is between globalists. Olutalo luli masekati g'ensi. Third world tribes resist. Kwegamba bagezaako okusindiikiriza ekika ky'abantu abali babasindiikiriza mu kyase kyabirimu ekimu. It's what the tribes have, what we need. Nze ngamba olutalo lulika oyiro. Abasiraamu kye balina ffe kye twetaaga ate abazungu. Kwegamba abatujju batuyimiriza funa ekyo. Oli amugambe nti olutalo luli ku mawanga g'omu nsi yonna. Kwegamba abazungu balinga abaagala okusindiikiriza tribe y'ebika ebiri mu third world babasindikiriza mu 21st century. N'amugamba si kye tuliko. Nze kyendaba wano kikwatagana na oyiro. Abasiraamu balina oyiro kyokka ate ffe tumwetaaga naye ate abatujju baterasite batwagala tukwate ku oyiro oyo. Lwe lutalo oluliwo. Ninga era talimbye kubanga lwe lutalo luliwo gwe mazima. More my dad ever did. Bano baakwatikubo ne batikibwa paka ne bali mu Nigeria. I look out for you, man, all right? Agamba nti yali mu lutalo masekati ga Chechnya. Abasiraamu basobola okugezaako mutasire bamulaga ekitangaala. Naye nga amugamba nawe tofa nja kulabirira. Who's the blonde boy? Akaka Brown ke kaani. My golden boy. Kayitibwa Kaz Golden Boy wange. An American citizen. Mutuuze wa America naye ate mu Chechnya. But he was too young to deploy. The American. Twamutwalako nga mu kampu naye nga ate muto tesobola kugezaako mmuteeka mu ntalo. Abamerika bakimanyi kuno tebakimanyi. Kyakolagana naffe. Kirungi okubanga ozogezaako okwekkaanya bino. Dr. Rajibu muta naye yaze yekkaanye. Bamugambye jangu olaba entalo zaffe zitulwana eza jihadi. Ndi mwetegefu ku missoni ya ddala. Olusiraamu lwo lukuze. Bulijjo mbadde nninda kino. Okusoma tekukoma. Wabula ate okulindirira kukomye wano. Tetuze wano ka training. Tugenda ka commission. Ne basooka bawogana. If you're not prepared to kill and die, bw'oba toli mwetegefu kuta mpozi na kufa mu mutima gwo ngulaba tojja sobola kikola ke kaseera osekuka ogende. Ani ate asobola ekikola ne wabawo yagamba lekooti. Bano basekyanzi Yusufu Sekyanzi Next truck out of here. Gogenda kulinnya ku motoka eddako omulala gwe tosituka naawe oteekeddwa kubeera naffe tulina genda mu lutalo. Allahu Akbar! Katonda munene nga badda mu gaali. Bamaze babulya kamishoni ke bagenda ogendako olwaliro. Wabula mulimu eyasitusyemu n'agamba nti yolutalo tajja dusobola ova wanti mu Yemen. Nga famire ya Bin Laden gyesibuka Yemen. Kati famire ye kulowoozaako ki lulowooza oli luddawa kono tebamanyi wagendi. This is it, Lego. Unagamba kano ke kastopa akasembayo then tuloke tulekerera Gosh. Najja story kigwe tewali. Kano kaddayo yakakubirawo bullet. Oli Muhammad tazanya. Kati okoze ebiki bino bana? Lwaki okikoze? His family and told them everything. Abadde ajja kwate kubaddeyo mu Yemen agambe famire ye buli kimu kyonna. I think he would have lasted under Yemeni torture. Kolowooza yandigumiikiriza kumala bbanga ki wansi wa ttokya y'aba Yemen. Bombs were dropping on us. Yandibadde afulumya obubaka bomu ziddemu zitusekulwe. Bury him before the vultures take him. Wamma tumuziike nga tebannaba mmulya. Twadda mu London. Who are you? Gwani. You don't know? Tomanyi. I am a widow. Nze ndina mwandu. Does that help? Ekyo kikuyamba. Ilse, of course. Nditeta yakinyama. Your money, that is not why I came. Yajjukira ye mukazi wa Lord Menon Kesirov. Ekindeese. Came in the mail. Bino byakwate kuba okugira mu mailo ya Lord. To himself. Yabyesindikira nga ali mu Kazakhstan. This is helpful, thank you. Mutofu kino kijagezako tuyamba weebale. I wish I could afford to throw your blood money in your face. Mwasiza bba wange singa mbadde nsobola bakuba ssente zammwe nandizi bakubye. Mukazi wattu najja asuuleyo. Jackson. Emily Tatil. So it's true what they say, MI6 never sleep. Kituufu kye boogerako ab'MI6 temwebaka. Change of thinking. Kyusiza mu ndowooza.
Bashara, the executor of the London Bishara attack, had oli yabadde ayagala okugezaako okugyawo ebyabaddewo mu Bungereza. intelligence suggests we should be looking for another more serious act. Nze ngamba tugezeeko okunoonya akiti endala eri serious kwegamba omuntu omulala ali mu kino ali serious. Bashara gwabadde muzannyo buzannyo. It's being organized by a man calling himself mu kaseera kano ono agenda okufulumya information yamugamba name. Menoni Kasirov nga tannafa yasindise information makage mubula nga information gye yasindise egezaako okulaga nti bagenda kulumba abasajja mu Nigeria Lagos abagenda okulaka oil auction in 2 days. auction egenda kubeerawo mu nnaku 2 mu Lagos. It's interesting. Kirungi Need substantiation, sat photos, again. nogezaako okufuna sati photos n'ebisigadde bye nogezaako okusubsiatinga ensonga eno okugisindika eri bakama bange. I'm going over there. Kankwate kubo soke nkwate kubo neeyongere. Waliwo gwe baakutte omu ku bakolaga ku babadde bakolaga ne Bishara. Okay, balika bamukwatidde oba mu Yemen. See these vehicles? This garbage? Mulaba emmotoka zino. Supposed to be a school. Lino liteekeddwa okubeera essomero. We are adults, no kids. You tell me what's... Kyokka ate waliyo bantu bakulu si baana bwana. Twadde erudda nga bagamba Sana Yemen. Kenacha akutte kuba asooka ajja mu Yemen. Waliwo gwe bakutte associate wa Bishara. Ninga Bishara Menoni Kasirov yasindika obubaka nga tannaba kuttibwa nga bugezaako kakasa ti balodi baagala kulumba akabinja akagenda okugula ebirombe bya oil mu Nigeria. Heroin to the Russian official for the sarin gas. And he freely admits for doing it for Bashara? Of course it was not a problem. Yakkiriza okugamba nti akolera Bishara kono obuzibu yakkiriza tewabaddewo obuzibu. Mubuuze ebisigadde gwe mwennyini. Tell him I'm from the US government. Mugambe nva mu US government. Kuma Amerikaya. Namugamba. Help me. Nyamba. English? Ayogera oluzungu. Ffe tubadde tumanyi. Will you leave us, please? Musobola tuleka mufeka. This is not possible. Ekyo tekisoboka. With the US military means anything for your career. You'll leave right now. Enkolagana y'Abamerika bwe beeyina kyetegeeza eky'amaanyi mu mulimu gwo mu magye g'ewammwe nandiyagadde otuviire. You speak to me truthfully and I'll get you out of here. Senga oyogera amazima ngenda kujja wano. Anti ye. Sarin for Bashara? Wabadde okolera Bishara. Anti butereevu. Plans did he have besides London? Kateko kyakala ke yabadde ayina ng'ovudde ku Bungereza. Subways za America zibaagala okusekula. You will take me to America? Bwe nkugamba onontwala mu Amerika? Yes. Butereevu. There's a small handheld computer. Waliwo ka computer buno bu PDA. My apartment. Kali mu apartment yange. Ne bajja bakakime. Marine Jackson yakyeremedde kugamba basikana map za subway zaabwe mu nyumba ya Kalikarasta. Kali yakimanyi bana basajja baleka baagala kulumba waabwe ne sarin chemical. Ono yafuna ka PDA. Leeta nkateekeko. N'asooka akebera ennamba z'essimu eziriko. Yagwa ku nnamba ng'erina koodi ya New York. That sarin has already been smuggled into New York City. Ono agamba nti kirabika sarin bamaze dde omusimagolinga ne bamuleeta mu New York City. Anything on MI6's Nigerian intel? Olina kye waafunye? I knew nothing. Abe MI6 gye bayinza okugezaako okwogera ku intero gye baafunye mu Nigeria kono tewali. Threat overload. Nigeria it's just more static. Ono yagamba nti nze ndaba Nigeria kalibe ng'akakasa mu mambiro. Get all this. The informant had been worked over by... Bino wabijjeewa. Kono informant baadde bamusekudde aba Yemen. Yambulidde bino. You all right then? Oli bulungi gy'oli? Yeah. Kati ye nakyala agamba nti essekkulu tuliteeke ku subway zaffe ziri mu New York. Tuleme kugoberera bino ebya Nigeria kubanga Nigeria yo yennyini kano kalabikanga koloba. Naye nga ate talimye kubanga Muhammad gino agitwanga koloba. They are not true Muslims. Few pray regularly, if at all. Abavubuka boyina si basiraamu baddala. Tebasaba na kusaba. Kati oyinza otya okuddira abasajja nga bano bakozesa mu linnya lya Katonda. Shukran. Ene bankaluwa yavudde mu Yemen. Now let us see if the FBI follow our Yemen bell like good shit. Katulabe oba abeFBI bagezaako okugoberera koloba yaffe gye twabasimbye. Kati ennamba y'essimu bano gye bagoberera Muhammad ye yagiteze era ng'akimanyi bajja gezaako gigoberera ne batandika ogezaako otambulizaako amaaso ne babagamba warehouse mu Brooklyn mu New York. Bino kireka gye babitadde ne balumba. Kali akasajja sebo kabatega koloba ka komando bakali ka komando ka Al-Qaeda kagezi okamala batuukirayo
Building's clean. You're all clear. Akafo kona kali clean, tewali nnyo kya tabwe kiriyo. Yasembera buleti yamusekulwa. Kakaino ku kizimba waggulu wabaddewo sniper. Juira bagamba ran ne bamugamba njagala ogezeko gamba basikolazi bo batumalirize akalimu ke tuleshe mabega nga tebaagala kujjawo kabaka ono we FBI ayitibwa Max Connery ng'ogasseko n'oli owe MI5 ayitibwa Drake Jennings. Kati eno kolobe badde yakuta road. It was a trap. Kano kabadde katego. Ene badde set up. Katonda watu. I'm pissed. Oli bulungi kono nze ndi munyivu. Photo taken in London by the same guy who had the subway blueprint. Onagamba nti To the sarin attack. Guy bamusindisa agezeko kunzitawo oba okunzita wabula nga alina ekifaananyi kyekimu kye bankubira mu Bungereza mu kafo wali we bakinkubira nali nkutekuba genda kwekkaanya owa salini we yali oli Guy Lasta we yafiira kiba kitegeeza tunono gwe badde basindise abadde attached ku salini mukakasa ku kino nti ye buno obusajja bulumba waffe mulina okubaako kye mukola abakkiriza nti buno obusajja bwandibanga bugenda kulumba mu subways twadde eruda nakyala aba ali awo ono ye mukazi wa lodi naye nga ali mukazi wa mukwano gwe waliwo agezezaako okuba Max Connery ekyasi wabula kiyise mu vesti. Jane tugenda kuteerawo wano obusajja bugezeeko okukuuma kwegamba oyinza okubeera nga gwe target eddako eyabateralisiti Katonda watu. Eddie. No, we got somebody ready. He's fine. Eddie ali fine. Tumutaddeko abasajja abamukuuma. Bateralisiti bo bafuse bateralisiti. Maxi. Tell you this. I'm gonna need a new vest. Ngenda kwetaaga vest empya. Bulletproof vest. Me off losing that vest. Munayi nange mbadde saagala gifiirwa eri. Vest. Iyo vest mbadde njagala okamala. Totya. Boys are gonna hang around for a little bit. Abagenda gezaako okukomawo okumala ebbanga. Okay. Owulidde. Max. Yeah. Please get them. Baami gezaako okukwata abasajja abo. Nja kukikola. Katwadde eri kabaka akutte kuba atuuka butuusi mu Lagos, Nigeria. Ono yayitibwa Haddison. Move against oil interests in Nigeria. Bawannakyala Maria Jackson. So far it's just an unconfirmed rumor. Everything's fine. Ono agamba nti bateresi baagala kukwata kuba okulumba mu Nigeria wabula zikyali ngambo bugambo. Kubidde esimu ogezeeko okwerabya kono totya. Kati ono y'omu ku basajja ab'amaanyi abava mu Bungereza oba bava mu America ng'ogasseko nabo bonna bagenda okugula ka oil akali mu Nigeria. Kwegamba bagenda kateeka ku auction. Kyokka Muhammad abo be basajja bayagala okusaanyizaawo ddala. Baagala bagoba ku kikwagane oil w'abasiraamu. Ono yajja aseka n'akeeru. Alina omukima buli munaku amutwale ku mulimu. Walengerera kiteepu agenda okiyiwamu ng'omunene sebo ali kuli agenda maaso n'okubuulirira. Bagezaako okulaga kampu sebo obwana gye baabuteekanga. Maama nnyabo yamanya bumanya muto we yandiba nga yenyize mu bintu eby'ekitwa ekikyamu. Yalumba ku poliisi. Bali njagala mumanye kono ki. And what about your brother? Muganda wange kyeki muliko. He might be associated with people involved with terror. Ayinza okuba akolagana n'abantu ba terrorist. Erinnya lyo gwani. Neda, erinnya lyo gwani gwaleese olugambo. Ono omusajja mulalu. Ndeese lugambo nkuwulira bikola ate kyokka obuzanzi. Yatandika. Right. Wamasokolireko nga tona bagenda.
kali yabeetikana abaleta maka ga muganda we mutowe. I gave this to my brother when he came of age. Kauna kamuwanga atandise ogezaako okula. Evil spirits. Maama waffe yatugamba kagoba amasitaani. Never hung it up. Naye nga takambala. Him without struggle. Kati kwegamba amasitaani gamuyingiddemu watali kulwanagana. I realize how difficult this must be to tell us all about this. Ndowooza kati nkitegeera ngeri gye kiri ekizibu gyeryo tubulya buli kimu kyonna ekikwagala ku muganda n'ebiki byagenda okukola. For my brother's sake. Kino kikoze ku lwa muganda wange. Saga muloze nti kikoze ku lwammwe. Have a look at this, sir. Sebu. Toba bino olabe. 14 using poisons and cold steel. Sebo balina mani wegezaako kunyonya ku kikwagala ne sarin chemical. Explosives for chemical. Kinyonyera ku explosives. Bali abasajja. Whatever happened to five-a-side football and a pint in the pub afterwards? We're now getting live pictures of the complete Kakaino mu kaseera kano New York. Abamerika batandise dde okwevacuating abantu okuva mu New York subways. Well, MI5 is trumpeting the discovery of the poison gas train. MI5 okimanyi nti yasudde For similar action. menu eraga nti bali abasajja badde balina Manipulated to chemical ya saline. Naffe twandikoze ekintu kyekimu ne tujjayo abantu mu subways. We should wait. Unagamba ffe tulindeko Abamerika baleke bapakuke. What if you're wrong? Kati bw'onooba omukyamu ffe ne tulinda bo ne bagezaako okwetaasa. Yeah. Keep your eye on your British friend. Amaaso go gakumire ku kyaliwo oyo Mungereza. He could be useful to our future plans. Ajja kubeera wa mugaso nnyo gye bujja amaaso mu pulaani zaffe. Anti kale gwe tofaayo. Max, NYPD looked everywhere for the shooter. NYPD egezezaako okunoonya shooter wabula abuze. And I turned up cold too. I was never the target. Nze sinze mbadde target. They wanted us to think. Babadde baagala tulowooze nti nze ng'ogasseko ne subways zaffe ffe target. Wabula ekyebuziba lwaki ki kye bagoba? Bwe banga badde batutadde ku koloba. Nakyali yasembera. Bakitegedde intero gye yabadde nkyamu. You read it wrong. Wabadde mukyamu. Go home, get some sleep. Kwate kuba osokodde eka wemulemuko. Yabagambye ba evacuating abantu okubajja mu subways. Nga ye kyakakasa buno obusajja bugenda kusumula sarini wansi mu subways. Nenga si kye bwakoze ate. Kyokka ate bo ne baswaluka. Ne bageza kubulaga nti bapakuse. Yo Mungereza yagambye wayi tusooke tukikwatirireko. Era nakyala Emmy Luganda ye yagambye mukama we nti kino gwe soko kikwatiye koleka Abamerika bapakuke. Baba America ne bapakuka. Wabula badde basinzia ku intero okuva eri Marine Jackson. Ne Marine Jackson yabadde ajja ku basajja baba babiri be yatadde ku operation eno. Lengera. Kali beebuuza abasajja babala ki? Twadde eruda. Kazi mowa yakwate kubo najja n'ekisawo n'akiteeka pembeni. Kyabasooka asiriikirira. Just a rumor. You know BWP covers every ounce of oil in the world. Abagagga sebo baatuuse dda wano wona. Waliwo ekimotoka ekyali kyaletwa ne kipakingibwa mu maaso w'akafo akamu. Eno eyitibwa Candy Club Disco. Road gyakwate kuba okuyingira. Ono ayitibwa Akiru. Inaka mama ke mukwagala ba mama akwata kisooka. Ayina ke yayitako n'akatambulizaako amaaso. Kyaba akwata pek. N'agiteeka pembeni. Hey, could I have 3 more beers, please? Soko mpeyo bubiyo bulala busatu. Anti kali. Oli mu Amerika kono buterevu. Touch of home from far away, huh? Yeah, it's a Michigan wolf. Oli abadde yekanya muzannyo guli ku TV. Doesn't get any more American than that. Here you are. Okay. So you get my young friend here now. Nono chapiri wange soko mumpere yako okunywa Amerika munnange. Ati webali. Funa akaseera akasufu nti buterevu. Nono yaze ku operation ya Kiislamu ali ku jihadi. Kyava akwate kuba yengwe. Ekisawa akirese mabega. Twada mu kirabu. Wabula musajja watu kina akikola naye alimu okutya. Yeekazi omulundi gumu nayagala atandika avewo ekisawo akireke emabega. Munayi weerabidde ensawo yo ssebo. Ke kali kamaama ke yabadde atambulizaako amaaso.
yakikwata bukwasira ulyanga atidde. You're too good for this place. Uli mukazi musufu okubeera mu kafo kano. Go home. Lwaki tokwate kubonodde ewammwe? Gwe ngwate oli wanjawulo. Mifo ky'amaani ogoba bugobi ku ddaka. Ye musaala twategedde ebitiibwa ebiro kyava akwata kojja musaala tubambi. Aganya ogiteekayo kubanga abantu bagenda kutta babwereere. Onagenda okuzza amaaso okulengera Japiiri. Ensawo mu kifo kyo giteeka munda yadduka buddusi nayo. Muveeyo. Ensawo yasuulawo n'atandika. Kasajja katukatidde. Ono kye yakola kwe kusembera. Ye yaliko sooja. Talina kyatya. N'akwata pek. Yuno agenda nayo paka munda. Yasalawo ageze kujjiza gye yina okubeera. Kwegamba kamishoni kasobole okubeera complete. Yayita nayingira munda mu kakiraabu. Maison qui est loin de chez nous. Bano bakyanywamu. Abagaga abasinga bonna bakuŋŋaanidde eno. Abagenda okulaka oilo ko mu Nigeria. Wabula omusiraamu ayagala basekula. Abakakaseti n'Abafirika nabo basiraamu. Bave ku maali y'obusiraamu. Ensawo ziteereddwayo munda. Ne bajja batoosingemuko. Waawulikika okubwatuka. Katonda watu. Rudi yakwate kuba gyafuluma ebweru yekkaanyi kyekiguddewo. Kume ne gyafuluma waliyo ekisawo kya kojja. Nawo ne wabaluka. Maama nnyabo. Katonda watu. Bantu batandika kulajja n'akaliro kabakutte. Bo tebafa kukosya abantu babeetodde mu kafo kasita baba nga balina gwe batagettinga. Mwe abasigadde kwegamba mubeera expendable. Gwe togenda. There's nothing you can do. Tiwali kyosobola geza kukolera abo balumiziddwa. Gwe situka. Jatugende. Musatu omusawo abadde ayagala genda kujjanjaba. Oli amugamba tewali kyoyinza kulono kyavanyiga kodi ku kisimu kyayina. Unaalengera. Waliwo emmotoka gye baatisse omutete. Yabalula. Bali ku ntalo za jihadi ze balwana. New York subway is open again. Mukaseera ako bali bagezaako kugamba nti most of the day following subway baddamu ne bazibikula nateera. Oluvannyuma lw'ebbanga lyali badde liyisemu nga bagamba nti simanyi wagenda kwa terrorist attack kyokka ate neetatuukirira. Wabadde mutuufu ku kye watugambye. Multiple bombings in Lagos. Okimanyi nti mu Lagos babakubye kojja eziwererako ddala abantu bangi nnyo abafudde abalala bali ku bisago. Katonda watu. Kati information ate bano gye badde baganya okugaana ogenderako. Eyo mu Lagos Nigeria kyokka ate yeetuukiridde. Mukazi wattu yavawo ng'awulira aswalukuse. Marine Jackson. Tiyadde abala tekituukiridde kyokka ati kyeyabadde abuusabuusa kye kyatuukiridde. Yavaayo mu kutya. Pozi kugasseko n'ensisi. Kakazi katukajja erudda. N'amaziga gatandika okumuyitamu. Kubanga akimanyi n'ebbaawa ali eyo. Njagala olabe. Butereevu. Kibadde ekitundu kisooka. Wabula enkya tugenda kulekera kyakubiri. Yakayise grid. Kayitibwa grid. Junior nga bulijjo. Busiga mu Q's Digital Studios. Majesty Plaza Level 3. Lock up number 21. Ngugasseko ne bwayise. Abankuumire mweraba.